okimanyi ekibiina kye bayita NUP okuva mu 2021 kyategeera bulungi nti tekirina constitution. Yakibalamu tebakyagikolerako. Okimanyi nti kyategeera bulungi nti tekirina constitution kuva 2021 okutuuka olwaleero nekisigala nga kikola emirimu ekinominatinga ne bakandidate nabuuliranga ggwe. Okimanyi nti kyategeera bulungi tekirina constitution. Oluusi Lubongo yagamba tulina constitution 3 olala nagamba 2 olumu nagamba 1 era nagamba bino ebimu tubikoleramu eri ey'okubiri bino tubikoleramu ey'okusatu. Gwosobola okuvuga mmotoka ku luguudo ng'erina license 2 oba 3 ebeemu. Tomanyi nti kiri mu kooti. Ekyo nkimanyi ndi Wakagombe kiri mu kooti. Kyogamba nti Lubongo yatakimanyi nti kiri mu kooti. Akimanyi bulungi. Era Kagombe yanewanirako ng'agamba tebajja nominatinga candidate. Naye sooka ombuulire kino. Museveni ye musiru namba 1 okwesimbawo ne presidential candidate. Gwamanyi nti alina ne potential eyinza okumuwangula. Amala okumuwangula yeetaaga okweyambisa emmundu omugjawo oyo amuwangula. Mateeka. NUP presidential candidate gwe yaleeta nayo yennyini teriiwo. Kati atulinze mu koona. Abantu bameka be bakajja mu byokulonda nga bamugjeyo lwa butaba na mpapula oba lwa corruption. Gye bali bayitirivu. Omanyi corruption agenda mu maaso mu kibiina ekyo. Neba MP senior MPs bakugamba babadde banzijako milioni 15 babadde banzijako 10 okumpa tiketi buli omu akyogera left and right west north and south. Golowooza nti bano ba Museveni tebawulira oba tebasobola kutuukirira bantu abo. Bino ebibiina bino byolaba olw'embeera tteeka ebbi ne byetufuna ntuteesa naabo olaba nabyo biwadde abantu obuzibu. Abantu bamala okukaanya ne bannaabwe ne baddayo ne bagamba nti ate nze sakkaanya nammwe naye nga wali bo bennyini ab'NUP baali bagamba Kibalama bamuteekamu ssente state ye mukozesa si bandi bagamba state ye mukozesa Kibalama naye nga bakkaanya amagalira n'abalala bwe batyo bakozesa. Bw'omala okutegeera ekyo bano bagambe nti bo state tesobola kutuukirira nnyeko. Ono yavuddemu naye mugamba tuwa obujulizi bwa corruption. Nnyeko teyayogedde ku corruption. Tonnalaba statement size. Statement teriiyo eyo. Tonnalaba statement z'abalala zigamba nti baadde batuggyako ssente. Mu bakansala bomba alabyeko nga bambagamba kadi bagingyeko onawulirayo bamemba ba parliament bagamba nti ze bantuukiridde ku zino sijja kuzibawa. Wona osinzira okubeera ng'otwala ku mukutu guno ogwa MS Media nkubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya oli otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli n'essaawa mwotulabira afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwazza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza. Nina Honorable Samuel Walter Lubega Mukaaku party chairman wa DF ate nga ye mbaka addako owa Lubaga eyo Maserengeta ku tikiti ya DF agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo sebo tukwaniriza buuza abantu. Mbalamusizza nnyo basebo abatulaba ku MS Media kuno sebo naawe nkwebaza muto wange compatriot comrade ne banno bolinabo mu byoma omulimu mugukoze MS ekyali MS Media. It's one of the dominant now online media groups. Era bw'otagyekwata naffe abali mu byobufuzi oyinza okubanga osigalidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala mulimu gwemukola okuwabula okulungamya n'okusanyusa abantu ate nga mubayigiriza. DF agafaayo gali gatya? DF eri mu kaseera kotandi enyumirizaamu kubeeramu mu kibiina kito myezi 2 kitundu kijjidde mu kaseera nga general elections zatandise dda n'obumu obululu bwatulese buli wamu oteekwa okubeerawo ne leadership structure eri competent
ate ffe tuweewa bba eya waggulu kati tutekwa kubeera n'abateeketeeke oni wawati yasoma nnyo naye nga muteeketeeke wansonga wantomo wakwolesebwa wansacca ali ebintu ebyo tebiba byangu neguwa stamp akubire ku banne nakuba muteeketeeke ekyokubiri obwesige bwateeka okuba nga alina mu byensimbi mu nti kyakola akitegeera tajja kuteeka kibiina mu kooti na misango egitandibaddeyo tajja kwonoonera kadi yalibaddeyo nti ate bagiwadde ono tajja kututwala mu corruption ate gwe twayagala okubuuka era kyoba olaba nnaku zino badde mbuze ku MS media kubanga wesanga oli Acholi Lango West Nile Kalamoja Teso Busoga gwe national chairman kibiina kirina tiimu nene nnyo y'abantu abakulembeze ku national nga 88 naye nabo ogenda okulaba nti disitulikiti 146 okulaba nti ebigenda mu maaso mu disitulikiti bali munatusonyiwa mu buli disitulikiti mulinayo structure si disitulikiti zonna tunaasobola okubeera nti mwetuli naye tukoze ekisoboka mubeera ku nearby wetwogerera nti ffe ng'ekibiina olwa budget twasetinga ennene twagamba ne electoral commission eyina tejja kubeera Kampala wokka erina okuyamba abantu okulaba nti bano bonna abasobola banominatingibwa emebba sibira bweru abamu bakava mu masomero talina ssente kituufu talina kiki naye nga alina obusobozi fees ntono era bw'oba member wa parliament 15 yokka bw'oba councillor abamu 1,000 abamu 2,000 naye ate tuyambe n'abantu okulaba nti banominatingirwa gye bamanyiddwa abantu tuleme kutwala biwaani obwakati nga tulina obujjira ddala mu system y'ebyobufuzi wetugenda wano mu transition kuba si bintu byakuzannya kale nno electoral commission etukoze bulungi standard nezikuumira waggulu egenze Teso emirundi egenze Acholi egenze Moyo egenze Bunyoro egenze Kasese egenze Busoga egenze Bukedi ate na wano mu Buganda Mabendo egenze Masaka egenze Mukono egenze it has really done abantu commission y'abantu bana batano olaba nti it is an overstretch ate nga ne resources bambi osaasira nti size ziri awo ez'amaanyi but because of standard eri waggulu tetuwulira mu corruption abantu abadde abangi basobodde okukola voting by consensus nga bali wansi si bino byagamba nti groundometer tugipimire eno waggulu simanyi ne vetting ndibiri waggulu no ye vetting yasalawo egikola era wegambira nti tukulangiridde ojja campaigninga vetting obusaanyizo oba obirina kane waddawo ground yekulaba etya era ekuwagira etya oba muba musukamba biri tugezaako okulaba ndi mutagguluka ng'aba wansi batagguludde tubadde a few cases naye nazo zigenda zimulungulwa kati wetwogerera mu ba prospective MPs abamaze okuexpressinga interest ate nga balungi kaliba nnungi tuweza tuli wakati w'enkaaga mu 9 tulowooza nti we tunatuukira ku nomination tujja kuba tulinawo abantu ba MP of that caliber abaweranga 10 wetwogerera ate nga bangi batagguluddwa abadde bali awamu n'abalala baddiziddwa basazeewo netwogera nabo nabo ne boogera nabo ne bafuna other alternative ku bino ebifo bya binominatingibwa tolabanga omwana muwala eyabadde member wa parliament wa Kampala district olwo tulaba nti Kampala district material eri neva mu bibiina ebirala ate twamaze ne tusalawo nti yagende ku kya OC5 governor wa Kiso
Omuita governor. Of course, kyakwatayo governor Wakiso, because Wakiso is not an ordinary district. Yeah, district esinga ndozo obunene mu Uganda. Ate n'obukulu ffenna mwe tusiza. Uganda yonna mwe siza kakati erimu ebintu ebikulu. Yasinga okuwa omusolo. Obwakabaka bulinamu ebikulu, amadiini galinamu ebikulu, yesinga okuwa omusolo. Kampala mwasiza mamuje mu constituency ne muteka mu district enene bwetyo andi era luli abadde ku woman MP Kampala district Wakiso district kakati ya utwalabye abaliwo ne babanga siba DF balungi ati solo kolagana nabo abamu balina mu DP block edda tugamba katono kadde wano kubanga ate tesobola kukkiriza Wakiso district enkulu bwetu okugenda muno omuntu atategeera baba badde mu corruption badde tubawulire ye Wakiso abamu bagalana kubatwala kubasiba ate bebeesimbyewo waliwo ba Ian Cheyune bakomyewo Ian Cheyune bangambye nti yakomyewo naye tumanyi gye district eyo girimuko tulowooza nti kati omulembe guno yasobola ogitwala mu maaso naye omwana muwala bwe yazze Nakafero Flavia abantu bonna ne bagamba mutukoze bulungi aba DF kakati abantu ku level eyo eza LC5 tusuubira nti abasobodde okunominatinga bali wakati we 12 ne 15 ba chairpersons okujjako kati nga chairperson Wengora abadde chairperson wa chairpersons baawo ekisanja kiramba ayaliwo NRM abakulu abali waggulu abadde balwanya ebifo bya SEC balabika tebagala nominating tuli mu appeal eyajja mu ofisi ya wekitibwa Mpuuga yes tuli mu appeal era kati bigenda mu maaso nati nalaba bagamba nti ate kati yagenze mu PFF ali mu wa DF tagenda nkomu aba PFF baliyo babamwagala ye yasalawo DF oyo akyalemeseddwa nowe shema okunominating okubawe tebuddeyo anti bwaweddeyo naye tukoze appeal because omuntu yatwala emikono ebiwero 8 sitting chairman omugambo ndi talina mikono kati bo ensonga gye bawa ya mikono kati ekyo emikono nayo yafuuse kakodyo kakuriginga muntu out nga biri ebyali bya UPC nti bwotuuka wali nga bagaddewo kati yatwalayo emikono ku lwokusatu okutuuka ddala ku lwokutaano nga tebamukoze batandika omukolako ku lwokutaano essaawa 10 obudde ne butuuka 11 obudde ne butuuka naye ate ng'emikono alina lulala byonna nga bo bagamba mbu waliwo ababadde bagireesedda ebyo excuses ezo omutali makulu awulidde twakoze appeal nowe shema tulinawo n'omulala naye nga ku LC5 bw'otwala betulina abetteeso basatu n'otwala Amuru Padel n'otwala mu West Toro mulimu babiri n'otwala n'oyo w'Eshema tannaba n'otwala n'aba Buganda bamunaku Musana Masaka n'otwala abe Wakiso kaliba ndindo yamulabira ddala ndi if we have about 12 15 ng'ekibiina eky'emyezi ebiri ekyokubiri n'embusoga of course tulinamu kakati bwetwala ba councillors tubalina ettoolo tubalina mu east tubalina mu north tubalina wano mu Buganda bameya aba municipalities bakasibante nabo kakati bo bawerera ddala muno mu Buganda mu north teso yetu mukozemu mulimu era teso azze 10 ku 10 yenna abavuddemu FDC abavuddemu NRM abapya kati ne district za Kyolieze nga Padiel Amuru Gulu tetuli bubi we are really doing well bujja wano mu Buganda mulimu ddala Amabende bino bujja kuba district y'Emutiana ne Mubende because tulina betwesize batukwatizeyo ne batatukwatizayo naye ate Kibuga tuli bulungi ba MP ba mayor ba councillors Kyankwanzi tuli ddala bulungi nnyo Luweero tulina Kaseke
We are not doing very badly. Naye omulimu munene era munene wetagira ddala n'akasente twebaza okulu abatuyambye n'abantu abatudduukiridde abatudduukira mu ngeri ez'enjawulo ekibiina ekitalina ssente ekipya kurant standard ate tuzikuuma tekibadde kyabwe. Kati ku nsonga y'obwa president kiri kitya? Twabadde ne SEC okuwosa Joe. SEC nebaako byensalawo byesiri byesiteekwa kwogera wano ku ssaawa eno. Tugenda kubitwala mu National Council. National Council egenda kutuula debating ensonga eyo ku makowa asatu okufuna owaffe ffe munda tulinayo ba presidential prospective abandyagadde naye nga tebanaba ku expressing interest. Tulinawo mwe yali expresses naye bana bana otalina ku bana abo tulina bana abava munda tulina babalala abali ebweru wa DF naye nga bali mu bibiina ebirala abatalina bibiina. We are debating tulabe ekinasinga okuba ekirungi. Mugamba mu debating either okuleeta wamwe homegrown tukozese loan alingenze mu byamupiira owebweru oba associate oba omulala gwemba oba associate. Debate egenda kuba mu National Council egenda kubaawo next week. Ikiddwa for 2 days. Ensonga eyo y'emu ku zo. Ensonga endala obukulembeze ejjukira twava e Masaka nga waliwo ebitundu naba kujuzibwa. Then ensonga endala abantu baffe abanominati nze tubasaseni nga tutya nature fundraising wetuuse. So ensonga zigenda kubeera nnene nnyo. Meaning empapula mwazijjayo zo muziyina ebyo mwazijjayo zo kadi zaffe zonna tuziteeka ku mmeeza gwekyoba omanya. Ono mukaku nja tugende ku kikwata ne kiwamba bannabyabufuzi naye mabegako NUP yakuba parade yali ey'amaanyi nno. Parade eyo nayogerako n'abannabyabufuzi ab'enjawulo ne baŋŋamba nti egenda kuleeta ebizibu. Bobby Giant yakwatiddwa n'abalala naye bwe nalabye Waiswa abamu ku baakwatibwa bwe yazze ku kooti eggulo ate yagambye ye si state yemukwata kabaziguluka ng'omuntu yamukwata era yali mu kineeno naye nga gavumenti ezze nga ba prosecutor baba state we bali bava mu ofisi ya DPP naye ye mu bakamera mu bannamawulire ye nga abagamba nze nkwata ali omu kabaziguluka. Okwokuba n'okweyogereza ebisongovu mu opposition naddala kati ku nsonga ng'eno ensonga eyo giraba otya? Simanyi oba mwali nsaasidde ne zigenda mu topiki zikwatanagana na NUP. Tuli ku topiki ya opposition anti abantu buli okyogerako balowooza oli mu lutalo naki na NUP. Kati waliwo ebikooya nze ndowooza nti ataazibuka maaso ku bitwababuulira asigale nga tazibuse maaso yalitegeera ekiseera kye tube nga twogera ku issues zino eziriwo naye gwe ate gwe kulula ogamba eyo issue ddala. Kati ndaba opposition alumiriza opposition okumukwata. Kali ekisooka kale kansubire ku mulundi guno ekisooka ye mwami Mufumbira yennyini ng'omuntu. Rekodi ye nga si nnungi tunaabeeranga mu bikwata ebyo ebbanga lyonna. Rekodi ejjaza ayita omukululo gwe okuva nga Gilili president yosiyo okugenda okwesimbawo eruwuuka emirundi ebiri nga n'ebya nomination fee eyo ekibiina kye kimuwadde emubulako bagibba. Kaakati okugira ddala weesimba ejjinja mu by election ya Mwiru mu ya Mwiru yajja ng'owa DP alyoka amalire ku ewa Nabeeta ku hoteeri. Abantu bano yakalu yali wa Nabeeta ku hoteeri kakati
bikaseera kati olwaliro namukkiriza ntya namukkiririza mu byayogera namukkiririza ntya mba nkitya saagala gendayo nnyo eyo mba nkitya rekodi eyo sinungi naye ekibiina kye NUP kyamwesiga ate ensonga zaakyo lwaki oyo mu bonna gwe kyalondamu naye ndaba nakino ekyakabazibwa era kigenda mu directions ezimu mu kaseera kano ke bamukwatiddemu of course si eka akwatibwa naye ate ye ku ye simanyi lwaki ye Nubianiri ye bamukute bamuwerekedde Nubianiri yabadde bamukwatidde ki kubanga bamulize na nominate ate simanyi obeera kabaziguluka ekyokubiri simanyi Giant biki Bobby Giant naye simanyi oba abote wana bakwogera kwani oba naye kabaziguluka era kabaziguluka yandibadde anoonya ki ku Bobby Giant kuba be basooka okukwata ku madada n'abalala well ababikkiriza mugende maaso n'ebyo naye one thing kyemanyi kiri kimu nze nali MS Media nindabula bannange nga ne mwami Bijirwa mwali ebbanga mabega bagamba kiseera kituuse tuve mu trap muve mu katego tuve mu trap ne pain eri self-inflicted yes tuli mu struggle ojja kufuna pain olowooza utagifuna naye waliwo pain etasaanidde bw'obanga osazeewo okukozesa obwongo okuva mu bwakadingo oba kazanyirizi n'okutegeera ebyensonga tukiseera tuve mu trap kati paredi gyoyogeddeko gye bakuba ani yagikola ndowooza Lubongo ya Secretary General it was a surprise birthday yali mu luggya lwa mwami Lubongo Chief Administrative Officer w'ekibiina tolina kyosobola kukolerawo nga takisanctionize nga Secretary General era yoba nga si ye yakikoze eyagifinansinga kyali kibiina muwanika wakyo mumanyi Katana Benjamin abo abakulu bombi they are serving officers of the UPDF tebawumulanga serving officers of the UPDF up to now and not junior officers senior officers omulala yemwami Ssenyonyi yaliwo okwogerera ye mwogezi w'ekibiina si a leader of opposition omulala eyalambula ennyiriri yali mukyala Babi Itungo omumanyi maama wa Kiso maama Nuupu mama Nuupu mama wa Kiso yina Luyima ebyo gwo bimanyi era yo mulina okuvaayo baana bange omulala yali Saabakunzi Nyanzi era ne uniform yeyo yali yanjawulo ye ya white omulala yali ani president yalambula ennyiriri kwabo gwe bakakwatako omunyanzi naye amanya n'agawaaya gabafuso n'omulala yali Nubianiri yali waawo Nyanzi ne Nubianiri bo babakutteko ne babawerekera ne baddayo eka sibo kiri naye Nyanzi ebya Nubianiri ndowooza byadde birala enkwata gye bakutemu Nubianiri kati gwenze nkuwa oba birala oba biki naye enkwata yemu babakutte ne babawerekera ne babazaayo eka baedi mutwe bavuddeyo ate Giant anyway akali abo nabo nobategeera abo bonna besimbyewo bayambadde desuuti tekuli ayambadde kakofiira tekuli ayambadde muyondo tewali ayina nyota tewali ayina lukoba musipi wadde engatto tetaddeko kigambo protestive tewali ayambadde ovulo tewali ataddeko kigambo protestive vote ddayo okebere mu katambi kano kubanga bamanyo gamukakunjogera ebintu nedda njagala onyambe ese mutaata wange MS Media nyamba
mukatambi kano leete ebifaananyi ebyo ebyabwe. Lubongoya yeesimbye wayagala kubeera mubaka wa Kampala Central gwe mutima gwa Kampala. Aina all resources. Sigamba nti yabuliddwa ssente zikuba ovulo. Mwami Kyagulanyi yagala tajja kudda mu kwesima nga byabakama yaliwo ne Museveni n'amagye nga gakyabeera mu byobululu. Yayambadde ne suuti yagigolodde dda era n'ekifaananyi kyakoze eki kyafulumye. N'abo bonna abala ne Ssennyonyi ebifaananyi ebyo bireete abantu batege kwegamba ffe tulabye tunababuulira bategeere ddi. Naye gwo owa Nuupu oba omulala ayambadde ovulo n'ebyo bajja kukwata. Omukulu Nyanzi baamukwata nga tebanamuwerekera kuddaka yagamba nti yababuulira bonna bonna abaali wali. Mulona omulembe gwa .com kwegamba ne bwatandi babuulira era bali banditegedde kubanga otwala kifaananyi n'otandika okugaziyo noga nti ono yaani yegundi ono yaani naye yatagazeeko n'okubawo obujulizi obw'omukamwa abuwa b'amagye ne system eriwo nabaga nti abo bonna bonna baabadde ku paaleedi. Simanyi otegeera kutegeera oba oyambisa obwongo ng'omanyi gi nze olaba olugoye luno suuti eno suuti amasomero agamu gaatandika okweyambisa amasuuti nga uniform. Oba ndi musomesa w'ebuddo n'etandika ogamba nti eno uniform yaayo bwe mba muzadde oba musomesa wajja ku kyalani kati sirina ate kuteekako uniform eyo. Abantu abakkiriza etteeka liyite baali Bassennyonyi. Banna babagamba naye tulina okugenda wali tuwakanye etteeka lino Baseggona. Babaga temulinyayo tufulume. Etteeka ne liyita nga bafulumye. Baakomawo nga liyise. Etteeka ne liyita. Pulezidenti n'aliteekako omukono. Kati tteeka erikugambibwa oteekako ebyennyota. naye akawairo tekavaamu. Wuliriza bw'oteekako ebyennyota n'ekiringa ekifaanana wuli etteeka eryo n'ekiringa ekifaanana ojja kubozizza musango wansi w'amateeka ga Uganda. Museveni oyo gw'olaba ne bwe tubanga ffe tumuyita era mubi naye baako by'omuyigirako. Yali mu kalulu k'ekinaana n'agamba Obote bw'obba akalulu ffe tujja kgenda mu nsiko. Nga teyabyogera nga tali mu kalulu. Abamu mulowooza yali omumyuka wa Muwanga era minisita wa defense naye ate teyabyogera nga tali mu yamala kwambala kooti y'aba presidential candidate. N'agamba wokabbira n'abaako ne ka immunity akalyoka abyogere. Naye okwambala ekyambalo nga kyewalabye abali ku paaleedi bongamba yakyambala ali mu total concealment mwandaaki mu nkambi etamanyiddwa weebeeri kikuddiremu yabyambala ali mu total concealment. Okwambala ekintu kyonna ekyefaananyirizaako ekya UNLA wadde ekyamagye agaali agambini ge bayitanga UA yabyambala ali mu totokolero ne mu bisaalu. Bwe wabanga ogenzeeyo oli muto ng'oli kadogo oli mukulu oli musajja mukulu oba mukyala n'omala ovaayo n'eriba ng'essasi erikulidde mu kuvaayo n'osucceedi nga n'ovaayo nga bagamba kimu bw'obeera osucceedi nze todda. Bwe waddangayo nga bakugamba weebale komawo sima ekinnya kya fuuti 2 tuulamu waliwo abagenda okusalawo woogenda okgenda. Kubanga baamanya baalina emitwe egitegeera nti Obote mu kiseera ekyo tomala gambala byambala ebyo n'akuleka. Ne bwe wabajjanga emmundu ekiringa emmundu nga kyakiti nga kyakiti ne bakusanga nakyo olaba bakubanga balina eno bomba epika epika mu gaali epika ebomba efuuyira omuddo
fuiro nina omusomesa bamuyita Kifampa wali emitala Maria we nali nsomera bamutira lwekyo bw'obanga olina obwongo kyenkugambye ng'olina obwongo nga toli mu byakadingo nga bayise etteeka nga gw'ofulumye bano baali balirwanyisa n'ofuluma Ssenyonyi togamba bantu bagende kwambala byambalo nagambira wano bijirwa ebyo naye babyambala nagambira wano bijirwa nemugambye saawa etuuse muve mu byambalo muve mu kofiira nagaana mufumbira namugambira ku NBS kati olwalira akaaba kabaziguluka teyawulira bijirwa olabe bamukutte yawulira n'amanya mangu okweyambula ebyo njagala kugamba bw'ogenda mu mbuga ya Salambwa toddira kigere kuteeka mu kamwa ka Salambwa esalambwa linoonya olitte mu ngeri ndala togamba ndi kankwata olulimi lwalyo ng'olinga lonsa sebo examples enkwale tezikumala kati lwaki bakwata bano abaana ne batakwata bakomanda kati goli complaint ya selective treatment prosecution nange kyekibuzo kye nnina tandikira ku Lubongoya nannyini lujja Lubongoya musomesa w'amateeka abagasoma mukulu mu magye yasoma ne diguli endala akulembera kibiina ekyo kyatamanyi simenya amateeka Ssenyonyi munamateeka kati ali ne ku bamutadde ne ku lw'abaana amateeka abagundivu ali mu legislative assembly mukulu waayo yatamanyi ekyo Katana yatamanyi ekyo so wagano bikola Nandi Kinyanzi yatamanyi ekyo kyuzi nyaleba mutikira diguli ani Nyanzi yatamanyi ekyo Aisha Kawanda yatakimanyi former RCC Kampala tanza banga takimanyi Babi Itungo yatakimanyi Bobi Wine munamateeka bakwe mateeka bamanya amateeka bona amateeka ani akolera ani ayamba bwe babanga abakulu bano bamanyi nti tewali musango gwa kyambalo lwaki bo tebakyambala lwaki bwe kyatuuka okubanga abasajja basimba Nakakongo Baseggona n'abalala bo bafuluma bufuluma ku etteeka mu parliament anti etteeka lyo limala okuyita mu parliament oba okyali ebyo bifaanagananga bino fe gumpuuga gubbi ate mwe mwayise ssente mwe mwayise ssente kubanga tewali budget ya parliament weeyitanga obukiiko tebutudde ne parliament tetudde si bya mu nkukutu bina kuyita mu process ne wano mwe mwavaawo ng'etteeka ligenda okuyita ne mumanya nti olina etteeka bali signing kati kwabo ani gwe tulina okuyigiriza ebyo naye bo bagenda mu maaso ne campaign mwatto bano abalala bamadada simanyi bajayanti baani edi mutwe tebalira bakunjuba y'akalulu ne bali babaagala batya ne babeerayo mu kooti si gwe bakolimidde babeerayo mu kooti anti bali mu kooti ate eyo gye banoonyeza akalulu kyeŋŋamba balwana balabike nti bafuluma bano ba edi mutwe baani bo nabo bagendeyo tulwane bajja gendayo ne Bobi agendeyo abantu balwane ne Lubongoya agendeyo bagandi Lubongoya banaabeerayo bamalende tebajja genda kumugjayo bw'abanga ategeera that is the justice let him just walk to the prison cells tumanye nti munnaffe kyalwanirira kyekyo omanyi nti Salambwa teritema gye guteekayo omukono gwo lwaki otumayo mulala anti bayoole bakwate mu nkwate tategeerekera lwaki bo bayoola bali ne batayoola babakozesa ebyo simanyi ababayoola bo batya bano eno abakozesa bano abaana bafutu soja tamala emirundi ekyo kyeyatulekera lwaki bayoola bali ne batayoola babatuma
lwaki bayola bali ne batayola bakozesa parade oli ali wali amanyi nti olwali okoze parade y'abantu 2-3 ekyakulinda okoleyo 1500 alina okwanguyira mangu amala akulinda okoleyo 1,000 nga kyayimiriddeko lwaki okufuga mu nfuga embi kyekyo amakuba akakula enyavu nze obwakadingo sikyabwetaaga era kikyanzibya ne mu kibiina kyange kya DP emyezi 2.5 kati egiweze tosobola kugamba bantu nti you are the Democratic Party naye nga you are the rigging party. Officially wakavayo juzi. Of course. Oh. But bino bano bye bakola nga ongamye nti bannamateeka tebamanya repercussions. Bannamateeka baliwa. Bano balubongo yabane okola parade eyo tebamanya kiyinza kuvaamu. Ninda lubanakwata lubongo yaleme kugenda mu kalulu kano. Banamukwata ne batamuwerekera kumuzaka mu ngeri ya Nobia ne Lina Nyanzi. Nabe natagenda ne bamukwata kalulu kano nakamalako nga ali mukomera. Ne aba parliament eddako nebanga yino mujja mukomera oja kumanya wamma teyamanya repercussions kinize ekirungi government yesiba weri n'abaagala okusibwa nga bagamba nti tulina okwambala ebyambalo nabo bakola ki webali abalwanirira embeera eyo nabo balooya bakola ki webali ekibuzeewo kyeki bwogenda ne weesuula mu nnyanja ekiddira kiba kisikufa abaziisi baba we bali bwe tunaamulaba nga bamuziise nga tukakasa wamma yali serious kati ebintu bino olinga olaba nga biri stage managed by the top leaders. Okimanyi nti ekibiina kye bayita NUP okuva mu 2021 kyategeera bulungi nti tekirina constitution. Eyakibalama tebakyagikoleraako. Okimanyi nti kyategeera bulungi nti tekirina constitution. Kuva 2021 okutuuka olwaleero nekisigala nga kikola emirimu ekinominatinga ne bakandidate naabuuliranga ggwe. Okimanyi nti kyategeera bulungi nti tekirina constitution. Oluusi Lubongo yagamba tulina constitution 3 olala nagamba 2 olumu nagamba 1 era nagamba bino ebimu tubikolera mu eri ey'okubiri bino tubikolera mu ey'okusatu. Gwosobola okuvuga mmotoka ku luguudo ng'erina license 2 oba 3 ebeemu tomanyi nti kiri mu kooti. Ekyo nkimanyi ndi Wakagombe kiri mu kooti. Kyogamba nti Lubongo yatakimanyi nti kiri mu kooti. Akimanyi bulungi era Kagombe yanewanirako ng'agamba tebajja nominatinga candidate. Naye sooka ombuulire kino Museveni ye musiru namba 1 okwesimbawo ne presidential candidate gwamanyi nti alina ne potential eyinza okumuwangula amala okumuwangula yeetaaga okweyambisa emmundu omugjawo oyo amuwangudde teeka NUP presidential candidate gwe yaleeta nayo yennyini teriiwo kati atulinze mu kkoona. Abantu bameka be bakajja mu byokulonda nga bamugjeyo lwa butaba na mpapula oba lwa corruption gye bali bayitirivu. Omanyi corruption agenda mu maaso mu kibiina ekyo neba MP senior MPs bakugamba babadde banzijako million 15 babadde banzijako 10 okumpa tiketi buli omu akyogera left and right west north and south. Gwolowooza nti bano ba Museveni tebawulira oba tebasobola kutuukirira abantu abo. Bino ebibiina bino byolaba olw'embeera tteeka ebbi ne byetufuna tuteesa naabo olaba bibiwadde abantu obuzibu. Abantu bamala okukaanya ne bannaabwe ne baddayo ne bagamba nti ate nze sakkaanya nammwe naye nga wali bo bennyini ab'NUP baali bagamba nti Kibalama bamuteekamu ssente state yemukozesa si bandi bagamba state yemukozesa Kibalama naye nga bakkaanya amagalira n'abalala bwe batyo bakozesa. Bw'omala okutegeera ekyo bano bagambe nti bo state tesobola kutuukirira nnyeko ono yavuddemu naye mugamba tuwa obujulizi bwa corruption
Nyako teyayogedde ku corruption. Tonalaba statement size. Statement teri yeyo. Tonalaba statement z'abalala zigamba ndi baadde batujjako sente. Oli mubakansala bomba labyeko nga bagamba kadi bajinjeko oli ayo bamemba ba parliament bagamba ndize bantuukiridde ku zino sijja kuzibawa. Bosi na akati njagala kugamba olowooza abo state tesobola basisinkana nga akalulu katuuse olaba badde bajja yo muntu ku corruption nga bamugjayo lwa esowaani gye yagabye ono we butambala ettaala ya sitima gye yagabira simuwanga gwe yasikira muwanga gwe yajjayo teyali ttaala ya sitima ttaala naye Museveni ye musiru alina intelligence alina buli kimu ne sente azirina olowooza nti tasobola kukwata bantu abo abagamba nti babadde batujjako sente n'ateeka NUP mu kaseera akazibu olowooza nti ye musiru tamanyi bigenda mu maaso nti NUP terina constitution kati kati bw'anaamala okuwangula nga Museveni agenda mu kooti agamba nti bano tebalina constitution. Omanyi predicament y'abantu abo bonna abamu baatugiddwa system yamwe talina constitution. Nkumi na nkumi baatugiddwa n'abalala bakyatugibwa. System etalina constitution. Naye nabo ne bagisigalamu. Andi system etalina buva ku bantu. Kali Museveni gwe tulowooza yayagala obukulembeze nga bw'omulaba abwagala. Ne Muhoozi n'abalala tebalina bo magezi gasobola kugenda ne bagamba nti kino ekibiina tekiriiwo. NUP olwaleero agala mutegeere eriwo olwa syndicate. Singa si syndicate singa teriiwo abakulembeze Bobi Wine Gundi wali mu parliament akulembera Lubongoya n'abalala baliwo n'obutabasiba lwa syndicate. Singa si syndicate singa baasibwa dda. Nebati regulator yomutunulira akachiko k'ebyokulonda. Andi regulator yani ku byokwata abasibe. Agenda mu maaso n'okunominatinga bakana bali ku parade yani regulator. Guwa birese ondeetera ebizibu ebyovula asanga. Ebizibu nakye ngamba. Byokwata bali ku parade yani regulator. Regulator gwoyogerako mu ebyo ye electoral commission. Mwami Kyagulanyi yagamba abantu. Sigenda kuddayo kwesimbawo ng'electoral commission ya Museveni yeriwo yeyabya bakama. Si ye regulator gw'ongamba. Kati omusuubidde ye regulator naye tamanyi nti NUP terina constitution. But namukkiriza agende mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No nominating aba candidate ng'ekibiina terina constitution. Abankuumire ategeere atayagala kutegeera aleke nze mmanyi bulungi nnyo kati gwenza nyalaye sietaaga kumala biseera. Ebyo ebyasimi ebyabakabazigulwa yakola bino mbirabye ku mpuuga nabiraba kunze kennyini. Kungwe kennyini nabo bakikuteekako. Kunze kennyini. Nti nabo osiba. Bwe baali bagamba nti buva mu electoral commission bagamba mukaako ekimuntu nga bakola press conference gyesaali Ekamocha. Mukaako ekimuntu kiwalize okumujja ku electoral commission ya people power. Kubanga yali ekyali ya people power then. Kubanga yeesimbyewo tasobola kuwa justice. Kituufu conflict of interest. Gomanyi mwe natuuka okubeeraawo. Walukamba yali yeesimbyewo oba nedda? Yali yeesimbyewo Walukamba. Tali ku electoral commission eyo? By then yaliko. Sebufu yali yeesimbyewo oba nedda? Yali yeesimbyewo. Tali ku electoral commission eyo? Wali ne mukyala we Lulia muwa tikiti. Keya Mwanje yali yeesimbyewo oba nedda? Jeremiah naye yali yeesimbyewo ku wakansa. Tali ku Luwongoya bwe yamuteeka okwo yali tamanyi nti yeesimbyewo ne Katana. Maiso Peter yali yeesimbyewo oba nedda? Tali ku electoral commission eyo. Akankwasa abadde speaker we Kawempe. Kati bajjako mukaaku. Bagambe namwe banamawulire ne mukkiriza. Ekikwewunyisa wala eggwanga nolyaga. Nabo ne bakkiriza wamma mukaaku wamma bate yeesimbyewo. Conflict of interest. Lwakuba nali prominent, nali eminent kiki. Ndowooza ekifo kye walimu kyali ky'amaanyi. Ekyawalukamba ate gyali ku district y'ennamba. Nanti ye tewali kuvuganya eyo Bugweri district namba wano nali ku constituency enenga muka ensi nenda abali mu diaspora lwabadde agabira ticket ya muzigabira ne wana wao na ticket yegaba bantu balese expression of interest sebo olyani Asumani ndi wa jema ayagala okuwandibwako eddusu lya people power form bwe yali egamba before that is before NUP nga NUP temuna form bwe yali egamba muchali mu people power bangamba nti mbadde ngabira ba DP block
Nali namala bwe bangamba ekyo ne mbagamba mwebale nnyo kuba member of parliament bwe mweyagalira ka 5 ana munana sigwa DP block abo ngate mwabala banti babi baino obusobozi anti lwaki babagoba waliwo omuntu yenga tosola batugamba ga DP block gatuviire gagende ana munana ko wande bali ya sente zili za iPod bilioni 24 ngati bagamba nti aga DP block gatuleted the sente nabali mu diaspora wamajira kivu wamala ne bagamba simia eyo campaign simia strategy gye babeera nayo ne bagamba mukaku alabika twali twagenza okuliza nga waliwo abantu babadayagala okujjako sente obaba yajjako sente ne bagamba ne bwe mbanga olina mujjeeko omutwalo gumu ajje ne ngamba ne mukyala wange so later sente ngenda kubawa milioni namba bwe muleetayo omuntu omu ne bwe mana badde mutandikako butandisi ng'omugamba nti nja kumuwa sente ze namugjeeko oba ze nadde njagala okumuggyako mwongere ne milioni namba baabulwa abajulizi gwe wali olabe gwe baleese simia gundi CM kuba Segirinya kuba Sewanyana kuba Mpuuga kati kabaziguluka be babirugendeddemu tunakomawo okusiiga abantu nga buli kaseera gogamba nze nja kusiiga gundi ebyo ebintu ebyo bya kiwani wano mu Kampala byansobera dda buli omwasi ba kiwani kati noli okuwulira nti eyo yenkoleze mu byobufuzi ne naawe ne bamala okusiiga ettomi bweriti ate n'ojjosa etikiti ye NUP biri abiri mugumu anti we naviirayo it was only two weeks tugende mu kusalawo ani anaafuna ticket nange nali ntadde expression of interest ngowa people power ali mu DP block but maybe our NUP abayingiramu nga temutegedde anti ebyo kati nze naliyo mu delegates conference Kachiri Gardens ekyabantu 17 womu kuba nene mu people power by then sebufu ye yaliyo gobo obuuze ebyo tobuuza nze yatuula kiro ye bayita delegates conference nakati mpulira byazzeemu era ebyo bye byatukozesa DF twakooye embeera eyo setting standard empya twakooye tosobola kuba democratic institution za Uganda nga naawe oli ku lukalala lwa democratic institution nga gwoba obukiiko bwa National Electoral Committee National Selection Committee oba Rigging Committee byoba oyogera teweeyita omuntu ng'oli kapa kapa edde walina yeegamba nti nze Sserunyiigo yeegamba nze kapa so kyotegeeza mu ekyo eggwanga awo ligenze we tulina oddijja banaye mwebale nnyo yasimanya ono w'ekiramu amufunye wamye etikiti ku bwa meeya ani aye Mutebi abantu abava mu nalabye nga alina gundi ya DF abantu abava gye bavudde siina buyinza bubasalirawo we badda abazze mu DF bazze abatasazeewo kugenda mu bibiina ebirala bagenzi naye ndowooza nti n'abakola PFF bayamba okulaba nti tuve musenga avuddemu ngakoze eki ngazeemu era Dr. Kizza Besigye mwebaza olw'ekyo Dr. Kizza Besigye ne ku nsonga gye waleeseeyo omulamwa guno mu kulwanirira eddembe si yo yakwata mu ngalo za oba mu kamwa k'essalaamu ali muteme byakola obiraba era olaba enjawulo abantu abali eyo mwawule genuine revolutionary actors and leaders okusinga bakadinga nate abantu bo bakulaga nti side eri baliyo nnyo ne kade wadde bagikabira abamu bazirise empijawo ngakabira kade oba okozesa ekigambo bantu wegenderezanga wabuli abajja tugafa abantu tugambye tutene nga ne baba balubatu ne baba omu agamba fa abantu kati deka kugamba abantu bonna nti bwe bati balowooza ganda babanja ababuufu kati abamunda babuuse kadi bamaze ogendi abamu meaning eri abalala bangi ate n'abo abamu ababuuse bazze ku bantu abantu abalowooza mu ndowooza y'ekintu kiramu nenga babukaleti ndongo tugufuule musango babuko mugwa gumaze batuga well buli omu alina wategeerera balabe ne mugambe nga naye yennyini amatala yagasoma nga gaya Semogerere yava mu NRM mu mwaka ogw'omwenda ziri twawula yayagala okuva mu NRM mu mwaka ogw'okuna
Besigye yava mu NRM mu mwaka ogw'e15. Elia Kateega yava mu NRM mu mwaka ogw'e17. Amama Mbabazi yava mu NRM mu mwaka ogwa3. Menye so kyotegeeza buli omu alina wabuukira wategeerera omusana. Kale wona obadde osuubira nawe enjaba yinza okugandi walokose naye ng'omaze emyaka gyo gyonna giri emirala nga obadde tolokoka. naye omaze emyaka gyonna ng'oli mu Katuliki bagamba yaliwo nga n'ensi tennakola ki tennabeerawo. Amazima gabaddewo therefore nga n'ensi tennakola ki tennabeerawo. Buli omu alina waategeerera. Tetujja kuteeka ku bantu si bakatonda. Buli omu alina waategeerera. wona obadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Honorable Mukaaku tugenda kukoma wano olwaleero. Tujja kutandikirawo olunaku lulala akuume atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.